kigudde waani $3,900 nga tutaddeko transport. Bwambale Alfred omutuuze w'ekikuba mutwe Kabalagala yalaajanidde abazira kisa okuvaayo ku mudduukirira jjanjaba omwana we gwagamba nti yalumbibwa ekimbe ng'onaweza emyaka 2 n'emyezi 3 wabula nga tasobola kutuula wadde okwavula oba okumira emmere. Lwa brain damage yafuna nga bamuzaala Ronald tatuula, Ronald tatambula, Ronald tasobola kukwata kintu kyonna mu ngalo ze, Ronald tasobola kugaaya, tasobola kwogera. Saba ne banyabo saba munyabe banga wali omuntu yenna asobola okumufunira. Bwambala agamba nti kati ekisinze okubakosa y'embeera y'omuggalo nga tebakyasobola kutuuka mu ddwaliro kyokka nga luli we baali bafuna obujjanjabi embeera yali yaddeko. Bagamba kasitani tukola therapy exercise Ronald asobola kubeera bulungi ng'abantu abalala na improvement ebadde etandise okulabika kubanga Ronald abadde atandise okuguma nokulaba nti natandika okwetulira yekayeka naye bwe twagenze mu lockdown netulekerawo okumutwalayo embeera netandika okudda emabega ate n'okwesika kutandisa okweyongera. Ono agamba nti omwana emmere gy'alya yanjawulo kubanga tasobola kugaaya wabula nga takyalina nsimbi zigigula wasabidde abazira kisa abasobola okuvaayo okumudduukirira n'obuyambi bw'ensimbi. Olina okugula emmere ng'eri special, olina okumusotera emmere eyo n'ogisota n'otekamu kakedo n'otekamu n'akabugoya n'omuteeramu n'aka blue band n'anuuna bunuuna kubanga tasobola kugaaya wadde alina amaanyi n'etagaaya anuuna bunuuna. Onamufunira porridge era n'omumikisingira. Agamba nti amaze omwezi mulamba nga tagenda mu ddwaliro kutwala mwana ono ekintu ekimweraliikiriza kubanga omwana yeetaaga obujjanjabi. Ronald sawa zino embeera egenda ng'eddayo mabega ate afuna convulsion, afunamu okwesika nga badoctors bagamba buli lwayesika brain damage ebeera yeeyongeza nga kijja kumuleetera obutawona lwakuba okwesika okwo. Gwe wennasobola obuyambi buyise ku nnamba y'essimu eno wammanga. Nga tulina okulaba omusawo alina omuwandikira eddagala erinamuyamba buteesika. Kyonna kyonna kye munatuyamba nate tujja kisanyukira. Ayetaaga okuyamba Ronald alina omufunira ku nnamba 0779 38 49 Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ng'eri mu mannya ga Bwambale Alfred nze taata we. Kyonna kyonna kye munatuwa tujja kisanyukira okulaba nti Ronald abeera bulungi ng'abaana baffe abalala.